Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mikwano gyange abaagalwa ate nsanyusa okubalaba amachagana aga leero nga tugenda maaso ne program yaffe eno ensulo yenkya. Tusanyusa okubalaba era twagala okwebaza bannaba abafiriye ABN kubanga batukyaza tusobola ate okugabanako nammwe ekigambo kino. Kikulu nnyo naye naawe omulabi waffe njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo okutambulanga naffe era nkakasa nti obulamu bwo obutunuulira bulimu enjawulo toyinza kukeeranga ku nsulo ya nkya ate nosigala kyekimu. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza Mukama olw'obulamu bwo olw'obulamu bwange ate n'abaweereza baffe abafiriye ABN television. Tugenda okutandika koza okweyanjulira munnaffe atwegaseeko olwaleero tubadde tutatambula naye kuba bamanyi abalabi baffe ab'enjawulo bagenda bayita abalala online ku mikutu ne ku TV yennyini mu ddiriro lyo ne ku simu ne bakuweereza linki osobola ate okwegatta ku kibiina ekinene kino kiwuliza kino. So nno gwe abadde tandabangako amannya Kavuma Frank Lyayi ndi muweereza kola ng'omukadde or an elder in the Seventh-day Adventist Church, naye nga specifically mbeera Kampala Central Church. Obuweereza bwange bwe buli naye ate ng'ekkanisa eyo yansindika ebizira era gye nsinga okukolera emirimu gyange gy'obuweereza gy'obukristaayo. So nsanyusa okulaba webale kutwegattako era tugenda kugenda mu maaso n'enkola yaffe bw'eri bulijjo katusooke n'okwewunga eri Mukama. Omutukuvu Katonda ow'eggye alagira ebintu byonna byonna ne biyimirira. Kitange omulungi asiima ebintu byonna ne bitambula era bw'otyo tukwebaza kubanga wasiimye nze n'omulabi waffe oyo ne tusobola okuba nga tuli balamu olwaleero. Nsaba nno n'obuwombeefu ekigambo kyo kiteeke mu kamwa kange ate abaana baba banaakiwulira basobole nabo okukiteeka mu nkola ffenna awamu tutambuze omulimu gw'omu nsi muno ate twongere okweteekateeka olw'obwakabaka bwo. Ebigambo bye tugenda okuwulira amakya ga leero kabyongere okututeekateeka olw'obwakabaka bwo bugenda okujja. Wabula kuffe ffenna abaweereza n'abo abalaba okolewo anaazikirira olw'obutategeera kubanga oli wamu naffe n'ennyinnya y'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Omutwe gwaffe oguli ku kyokuyiga kyaffe kitugenda okuyitamu olwaleero kugamba titwala omutima gwange, twala omutima gwange. Olunyiriri olugenda okutulunganya nga tutambula nalwo lukwata ku mutima naye nga luvudde mu Yeremiya oba Yeremiya essula tujja kusoma ya 17. Olunyiriri tujja kutuula ku lunyiriri olw'omwenda tetugenda okusoma okwo kwe tunatambulira ate kulungamya ebyokuyiga byaffe eby'enjawulo. Kakati gwali eyo bikola Bayibuli yo atalina Bayibuli kubanga opapa olina gy'olaga mangu akapapula ako kakwata owandiike olunyiriri olwo ate bw'onodda ng'ofunye obudde osobola okukola ki okuluyitamu okwongera okugoberera ebyokuyiga bino. Ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti omutima muyimba okusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde etawonyezeka ani ayinza okugumanya. Olunyiriri nno lwaleero lugidde mu ngeri y'ekibuuzo lunyumidde kubanga omutwe gwaffe gugamba titwala omutima gwange. Ekyokuyiga kigamba ekyawandiikibwa kye tuyize kyemuwulidde nga nsoma ekiri mu Yeremiya essula ya 17 olunyiriri lwa 9 kigamba omutima mulimba okusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde etawonyezeka ani ayinza okugumanya. Ekyo nno kibuuzo kiri mu kitabo ekitukuvu naye kirina ebintu bingi. Kisoose ne kitubuulira siteeti y'omutima ekitugaa nti omutima mulwadde gulwadde endwadde etawonyezeka. Naye bwe bamaze okukola statement eyo n'abuuza nti ani ayinza okugumanya. Tompa ansa yo naye katuyite mu bintu bino tulabe
tetunagwera. Omuwandiisi yatugambye nti ekisinga omuntu asinga okusaba mu nsi muno, omuntu asinga okuyiga ebyawandiikibwa mu nsi muno, omuntu asinga okuba ne experience y'obukristaayo ennungi mu nsi muno, naye tayinza kumanya mutima gwe, ate naawe toyinza gumanya. Naye ate ebyo byonna bye nkugambye tebiyinza mufuula muntu wanjawulo, tebisobola kumufuula mutuukirivu, kubanga Mukama bw'atuyita tatuyita ng'abamu bwe bagamba nti bw'oba okkiriza Mukama jangu oyimirire wano, kakati ebyo bireke eri otambule ojje ku kanisa gy'otuule wano. Mukama bw'akuyita akusaba ekintu kimu mu mutima gwo, naye omutima gwo gw'ayo otya. Oba oliawo ekyo tujja kitegeera olwaleero, kubanga atugambye nti omutima gulwadde endwadde tayinza kuwonyezeka. Teri kintu kirala kiyinza kulwala nga tekiyinza kuwonyezeka. Ebirala byonna byonna bagezaako, naye omutima ate si mutima nga bwe guli mu mubiri gwo, nti omutima ekintu ekyo bw'okikwata ekiyitibwa omutima kirwadde. Wano mu Uganda tutera nnyo okuwulira n'okusonda nti bamutwala India kumulongoosa, naye ekyo si kye bategeeza. Tegulwadde nti guliko ekituli. Bw'aba mwana muto tebategeeza nti gulwadde guliko ekituli kyetaaga kuziba, oba kutwala India bakitunge, oba bamunzike kiterere. Endwadde gye bagamba endwadde omutima kyekyo kye tukweka mu mitima gyaffe nze naawe, olina atakitegeera. Okimanyi nti osobola okusula n'omuntu mu nnyumba n'aba n'enteekateeka emalawo obulamu bwo, naye mu nteekateeka yeeyo n'okomawo n'akusanyukira bulungi, n'akwebaza bulungi emirimu gy'okoze, n'akulaga nti mutambula bulungi, naye ng'alina enteekateeka. Omutima obulwadde bwe gulwadde obufaanana bwe butyo. Okimanyi nti abasajja bali abaalyamu Yesu olukwe baakeera enkya Judasi nayekwatagana n'abasajja bali nga bamusuubiza okumuwa ensimbi, n'ajja n'anywegera Yesu nga mu mutima gw'amanyi kyagenda okukola. Era Yesu n'amuwemukira n'amugamba nti olyamu omwana w'omuntu olukwe ng'omunywegera, naye ekyennaku nti nze naawe abatali bakatonda tetusobola kumanya. Kisa kya Mukama nti oyo gw'owasuze naye mu nnyumba akukoze bulungi. Kisa kya Mukama nti oyo gw'okola naye mu ofiisi akukoze bulungi. Naye tumanyi sitooli z'abantu bangi, nze naawe abaweereddwa obutwa. Betumanyi close nabo betutamanyi nga baweereddwa obutwa. Betumanyi twabaddewo okutta oba okuttibwa mu ggwanga lyaffe ne mu bifo ebirala bingi wano n'ebweru nga bawulira nti omuntu yattiddwa era yakubiddwa amasasi. Okunoonyereza ne kugenda maaso naye gye kugwera nga bakwata eyamukuba essasi nga yoyo ate gw'asula naye mu nnyumba. Ne balaga nti omuntu yattibwa n'asuulibwa egindi, oba olyawo n'eyamuse n'agenda n'alipootinga kubanga ye mwami we, ye mukyala we, ye mukwano gwe, gwe bakola naye. Naye okunoonyereza kugenda okugwa bwe kuti omukono gw'amateeka ne gutuukira ku ggwe. Omutima gw'omuntu Bayibuli bw'egamba nti gulwadde endwadde etayinza kuwonyezebwa, ekyo kye bategeeza. Naye bwe guba gulwadde ffe tukole tutya? Kiki kye tuyinza okukola? Ellen G. White awandiika mu kitabo kye kye bayita Christ Object Lessons ng'atugamba nti embeera zaffe ez'okungulu bw'otunuulira n'ondaba kungulu nga bwe ndabika, n'olaba okukkiriza kwange nga bwe kuyinza okuba nga kweraga mu bikolwa byange, era ekyo tekiyinza kutegeeza mutima gwange bwe gufaanana. Agenda mu maaso n'atugamba nti teri muntu yenna mu nsi muno, musumba, reverandi, masheeki, omuntu yenna nga yatondebwa nga ffe fenna bwe tuli, teri muntu ayinza okukeera enkya ne yeeyambula obuntu n'abuteeka wali n'asigala ng'atuukiridde nga n'obuntu abutadde wali. Oyo taliyo. Era ekyo bw'ogezaako kikola obeera weerimba. Naye omutima ogulwadde bwe gutuleetedde ekintu ekifaanana bwekityo nti tetusobola. Pawulo awandiika n'agamba ndigezaako okukola ebirungi naye neesanga nkoze bubi. Ngenda ne ndowooza nti naakola ekintu ekirungi naye neesanga nga nkoze bubi. N'akaaba nti ani anandokola mu mubiri guno ogw'ekibi.
ekibuuzo kijja gy'oli nti gwe mu mbeera zo mu struggles zo ng'olowooza nti osaanidde olowooza nti byokola bye bituukiridde ani agenda okulokola era obulamu bwo bukwasizaani mukwano gwange ndaba mukwano gwange awuliriza mukwano gwaffe agoberera ensulo yaffe ey'enkya njagala okitegeere nti omusumba wo talina kyayinza kukola kulongoosa omutima gwo okujjako okwogeza ebigambo ebiva mu bayibuli nga mwoyo bwe yalungamya n'abikuwa byo okuyita mu yesu kristo eyatufiirira eyakomererwa ayina ebiwundu ebigenda okumubeerako paka ne mu nsi ensuubize nga tubirabako saate okubanga ffe ebiwundu bye tufunye mu nsi tugenda kubeera nga tufunye olusu olupya omubiri omupya nga tukyabiraba nga tosobola kumanya nti n'engalo zakambagala lwa bulimi tosobola kumanya nti kakati kansa bwe yaluma omuntu ne bamutemako okugulu nga yalina yadda bujja naye ebyo ebituli ebigenda okusigalawo emirembe n'emirembe tubirabeko era tujjukire obununuzi bwe byebigenda okutuwonya byokka byebisobola okulongoosa omutima gwaffe agambye nti kyabulabe nnyo omuntu okubeerawo n'alowooza nti engeri gyali omugoberezi wa kristo asobola okubeera ng'atuukiridde bayibuli egamba nti mwekuume muleme okwonoona naye bwe muba mwonoonye muyina omuwolereza nga ye yesu kristo mukama mu kisa kye asobola otukozesa okukola ebintu ebirungi mu kisa kye mumpulirize bulungi sigamba nti teri muntu asobola kubeerawo nga tayonoona takola ki mukama abasajja b'abakoze tulina enoka mu bayibuli katumulabako kubanga yatambula mu mbeera gye yatambulamu mukama n'amala n'agamba nti gwe kamutwale mutwazala n'amutwala mu ggumu twalala Elijah nga ye yatambula paka ekiseera bwe kyatuuka mukama n'amutwala mu ggulu Elijah n'amulira mu bigere so weebali naye bayibuli etulaga nti omuntu ayonoonye ennyo bwe baleeta yesu omukazi oli gwe baali bagamba nti ayenze bwebaba bwe bajja okumubuuza nga bamubuuza ku tteeka lya divorce bamubuuza tukole tutya n'alyoka bagamba nti musa abayigiriza bwe mutyo mugobe bakazi bammwe kubanga emitima gyammwe gyali mikalubo naye kakati bwe yatuuka ku nsonga y'obwenzi ate nayo ngero gikalubya n'agamba kati mbagamba ti bwe yatunuulira omukazi n'amwegomba aba amwinzeeko si bangi nno abasobola okubeerawo ne bayimirira waliwo omuntu akunyiiza bw'amala okunyiiza n'owulira bubi naye n'ogamba nti obukristaayo buno kabunsaasire naye ng'owulira ddala wabadde omugudde mu bulago kakati awo yesu wagamba nti oba omaze omutuga kasagwe kikujja mu bwongo n'okirowooza omusumba omu yasumbuzibwa endiga zamusumbuwa naye bwe yamaliza n'agamba nti abooluganda mujja kuneerabiriza mukama wootuukira okwogeza omusajja wa mukama ebigambo ebyo timujja kuneerabiriza mukama kitegeeza aba mumutadde mu mbeera eyonoona so omutima bwe gutyo bwe guli nti mukama yayinza okusobola okukola ki okuguwonya naye agambye wano nti manya kino katonda yekka ye yateekawo enteekateeka eyinza okuyamba ono omwonoonyi ofuna obutuukirivu bwa kristo n'abeerawo ng'omwanguzi era n'akula mu mukama waffe yesu ali eyo waligambye amiina ng'otuddeawo kubanga mu kristo yesu mukama tuyinza okufunira obuwanguzi obwo nti omwonoonyi asembayo ng'ensi emugyeko engalo nekkiriza nti ono mwonoonyi muzibu nnyo agende ensi neesala omusango gwayo omulamuzi n'ayagamba nti gwe engeri gye weeyisaamu osaana kufiirira mu kkomera kugamba embeera efaanana bw'etyo ate nga n'ensi eba ntuufu mu ngeri yaayo kubanga yensala y'emisango babeera balungamizibwa mu ngeri yaabwe mu mateeka engeri gye bagakolamu naye wano tukugamba amakya ga leero ne bw'oba ofunye omukisa ng'oli mukomera ng'olaba ensulo yaffe ey'enkya guno gwe mukisa gw'olina nti omutima gwo ogukwasa yesu yayinza okugulokola kyova olaba abantu babeera mu makooti ne beenyamira ng'omuntu gwe basomera omusango beewuunya nti yiine gundi abantu babeera mu maka gaabwe ne beewuunya ng'ebikolobero biguddewo ne beewuunya nti ne gundi ekibuzo kyabadde mu lunyiriri nti ani ayinza okugutegeera
amawulire amalungi gagano mukwano gwange nti Yesu Kristo eyafiirira nze naawe ku musaalaba e Gologoosa asobola okutegeera omutima gwo naye obuvunaanyizibwa abo bwe bulwa omutima gwo gwe Yesu Kristo omutima gwo bw'omala oguwa Yesu Kristo ajja kukuluŋŋamya ajja kukutambuza nga bw'olina okutambula naye mu ntambula eyo ajja kukuwa ne bye weetaaga ebinaakuwanguza osobola okutambula nga ye mu mbeera yonna Mukama mweteefuteefu omuwandiisi bw'agamba okuteekateeka omulamu bw'oyo yenna akkiriza n'asobola omukozesa ebyo by'atasobola kukola n'asobola okukozesa ebyo by'otasobola okukola nange n'asobola okubinkozesa ebyo byetusobola kukola era nsaba Mukama atukuume akyuse obulamu bwaffe Mukama atuwe omukisa akyuse omutima gwaffe kubanga ye ag'amaanyi agalina jjukira ye mutonzi waffe Mukama asobola okuwa obuwanguzi omukristaayo yenna kasitalira omutima gwe n'agukwasa Yesu Kristo nsaba Mukama atuluŋŋamye tutambule nga bw'ayagala tutambule obulamu bwaffe tumuwe abukozese nga bw'ayagala okubukozesa tusobole okubeera nga tutambula wamu naye kubanga bwe tukwata obulamu bwaffe ne bwe tubukwasa Mukama naye asobola obukozesa ate ekisinga obulungi muganda wange mwannyinaze okutambula ogenda okuweereza olwaleero kiki ekikutuulidde kiki ekyo ky'olina omutima gwo guzitoye kwenkanawa okuba bituyiza olwaleero saagala bikumale mu maanyi oba bita omukwano gw'omwami gwe n'omukyalawo wobadde olowooza nti weesiga nnyo naye ate ne bagamba nti omutima gwo tulabye abantu bangi abakoze ebintu ne byennyamiza baganda baabwe ne byennyamiza mikwano gyabwe nina abantu bemanyiiko abawerako olunaku lwakeera enkya omwami ennaku zino tulina abantu bangi abagenda ebuwarabu okuba ekyeyo naye tulina abantu bangi aboogedde nti nze nakeera mukyala wange yampeereza buweereza akameseji ng'agenze mu buwarabu kupakasa naye neweebuuza omuntu gwe musula naye omuntu gwe muwangaala naye olina akugamba n'ekyeggulo twakiridde ffembi bwe twamaze okukirya ne twebaka wamu naye bwe yakedde enkyanaga alina gy'akeera kumba agenze ku airport era n'alinya ennyonyi n'agenda naye ng'ebyo byagoba byawano ku nsi emitima bwe gityo bwe gifaanana kubanga okuteekateeka olugendo olunakutwala Abu Dhabi olugendo olunakutwala yonna eyo gye bagenda abeera teyalutandise jjo aluteeseteese ataddemu ensimbi byonna byakola abikoze naye munne gwasula naye mu nnyumba tamanyi munne gwasula naye bwe bagabana naye buli kintu ekyobulamu tamanyi ekyo ekyama kiterese ku mutima omutima gwe gutyo bwe gufaanana era njagala oneegatteko amakya ga leero nkusabire nange neesabire ne mikwano gyo b'obeera naye obasabire Mukama asobole okuwa inside tutegeere emitima gyabwe naye ate okusinga byonna tubasabire bakwate emitima egyo bagikwase Mukama asobole ogikozesa kyeyeetaaga ogikozesa olw'obulungi bwe ffenna wamu asobole okututeekateeka nga bwe yatugambye wali nti okututeekateeka twetaaga ffe okukwata obulamu bwaffe ntitubumukwasa omutima gwo leero ogukwasizaani Mukama kubanga naawe olina ebintu by'okola n'otuuka nga bakwatidde mu kintu ekyo n'ogamba munsaasire nange saategedde sitaani kugamba waliwo ebintu byoyinza okukola naawe ng'omuntu ng'obadde tomanyi nti osobola obikola naye Mukama mu kisa kye tulaze nti asobola kakati wano omuwandiisi we yagambidde nti twala omutima gwange njagala okuyita mukwano gwange njagala okuyita muganda wange okwate omutima gw'ogwo omuzibu ogulwadde endwadde etawonyezeka nga mukwano gwo gwobeera netasobola gutegeera ate naawe nannyini gwagulina naye tusobola gutegeera omala kola bintu ebiseera ebimu n'ogamba oba omuntu gwabadde gutabuseemu nga nawe byokoze bwodde eggulo n'obirowoozaako obadde tomanyi nti osobola obikola so Mukama asobola okukwata omutima ogwo n'agukyusa
ne gugasa abantu bowangaala nabo, ne gugasa ku mirimu gy'okola n'ovaamu okukola ebintu ebitasaanidde, ne gugasa oyo omwami wo, ne gugasa mukyala wo, ne gugasa abaana bo n'abalirwana bowangaala nabo, olwo n'obeera ow'omugaso. Ne tusobola okutuukiriza omulimu gwe yatuwa mu Matayo 28 titugende tubuulire enjiri mu nsi yonna. Akkiriza abatizibwe, atakkiriza asembere kumpi. Ate naawe olumala okubatizibwa baba bakuwadde omulimu okwatagane nagwo, naawe weeyongereyo obuulire abalala. Kale katwebaze Mukama kubanga atuwadde omukisa okutegeera omutima ogwo muzibu, ate n'okutegeera oyo tulina oguteeka. Katwebaze. Omutukuvu Kitaffe ow'ekisa tukwebaza kubanga oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo. Twongedde okutegeera kuva mu ssuula ya Yeremiya olunyiriri lwe tusomye nti omutima gwaffe gulwadde, endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okugutegeera? Tumalirize okuyiga kwaffe okwaleero nga tutegedde nti gwe yatutonda n'otujja mu nfuufu y'ensi eno, n'ofuwa omukka mu nnyindo zaffe ne tuba abalamu, ne tufuna obulamu kwe tutambulira, kw'osobola okutegeera emitima gyaffe. Era n'obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu tubutegedde, tulina okukwata omutima ogwo ne tuguteeka mu ngalo zo, omubazzi Kitange omulungi asobola okutufuula ekintu kyonna. Taata omulungi gwe omubumbi, gukozese ky'oyagala gukole. Tuwe ekisa kyo, tuwe okwagala kwo, tutambule nga bw'oyagala tutambule. Ebitali butuukirivu obulazise mu maaso gaffe tusaba otusaasire. Mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.